olaba abaana bano babeera tortured naye bantu bangi tebakifaako essaawa zino amawulire gonna googera champion gudo weebuuzizzaako ye champion gudo gwe mwogerako alowooza ki awulira atya avudde mu maka mwabadde na byonna tuba tuli awo wakakasiza nti champion gudo mentally tali fine psychologically is being tortured mu byonna bye muli mu kukola. Felicita yavuddeyo the superstar. Felicita yaliko okusomerera ya Kampala Parents era naye y'omu ku baafuna omukisa oguweererwa ku ssomero awo. Felicita yazze nga yeetonda kamaama nga kaagala kumpi kukaaba kagambye neetondera champion gudo muganda wange saamanya kiki nkusabira gwatamanyi Felicita kye yakola. Felicita ye yasabira champion gudo basale erese ensasagge mu ggwanga monna. Felicita yagenda n'akola ki? No, Felicita yasaba jjukira bali be baamuwa kati Felicita yavaayo kati ali mu secondary but yasaba yagenda n'abagamba banange champion gudo is a good artist mbadde nsaba yasaba chancellor namugamba mbadde nsaba ne champion gudo mumuwe kuki kumukisa osegeera chancellor n'alangirira on TV ti Felicita yansabye kuba nzijukira chancellor yalina ku Baba TV walangirira scholarship eyo nga tenaba na kutuuka eno era swaba champa ajenkangira kuki ku TV. This is it. Felicita bw'amala okulangirira okusaba gundi eyo bagiyisaamu ne bagigaba. Felicita essaawa zino yeetonda agamba banaye mu nsonyiwe champion gudo nsonyiwa alien skin nsonyiwa mama champion gudo nsonyiwa buli omu yakoseddwa mu nsonyiwe nze nali nsaba scholarship bajuwe muganda wange kuba muyimbi era nagisaba leka nkubulire ebigambo bino gundi eyo simbi ontegedde bulungi nnyo sikaala eyo gye baali basabidde omwana oyo simbi obuzibu bwayo bwavuddemu problemu bwavuddemu obuzibu bwayo buva ku bano be bayita abasusi b'amenvu. Gundi yabayita abasusi b'amenvu okyegedde nti bo banoonya bo bakola ki we bayitira always banoonya njokyayo and all that. Ontegedde bulungi tukkirize oba tugaane omuntu bwe baba ekintu bakimuwa champion gudo we yali yeetaga bwetaazi bannange yali yeetaga ekintu kitono nnyo kutegeerekekwa okyegedde bulungi n'okutegeera guardian we mbudo exactly because ne amateeka gakkiriza omuntu okuba in fact balina kutegeera guardian not champion amateeka n'amateeka gakkiriza guardian ekyo kintu kisibe kijja tusumbu yeah it's okay amateeka n'amateeka gakkiriza guardian kyobola nti ne boba bawandiika bbaluwa nga ya mwana ng'ekwata ku mwana something of that sort babuuza ne bagamba nti parent or guardian so amateeka gakkiriza bakimanyi nti omwana asobola oba nga talina taata na mama naye ng'alina omuntu amulabirira. Guardian comes from the word God. Omuntu amukuuma temusobola mwekuulwa kuba muleese basale amuwa guidance tugambe mwe temusobola kuyisa maaso mu guardian w'omwana nemulowooza nti bigenda kuba birungi kubanga parent or guardian kyobola nti parent ne guardian babeera ku level y'emu era bateeka parent stroke guardian olupapula lwonna olwadressinga abaana ku level eyo kyelusooka okwadressinga to the dear guardian / dear parent / guardian. Nze empapula zange ez'essomero byonna nateekangako jjajja wange okitegedde bulungi. So the idea is guardian mulina okumuwa ekitiibwa bwe mwagala okufuna emirembe gwojja kugamba muzadde ng'omuzadde abaana bangi bali wano mu Kampala nga batata bali Bungereza nze nabeerako wano nga batata nga bazadde bange nabeerako n'abantu bangi nga si bazadde bange ate abantu abanzaala naye nga bembeera nabo nga be batata bange be bamama bange be bampa buli kimu nze nakulira mu bulamu bulungi nnyo naye saabeerako n'abazadde bange ebbanga ddene nti oba nti ndina muzadde wange full time. Bw'oba oyogera ku kintu ekyo okimanyi nti nno
ba family members bo gwe nga mwame obote one ba family members bo okimanyi balina okwebaza nnyo ba neighbors bo n'okubawo ekitiibwa Joshua omanyi lwaki gwe muganda wagenda okujja ng'ofumitiddwa ekiso oba ki abeetooloddeyo be bakola ki bebasoka okuyamba osegera ate muganda wange olulala twali tukyakula nga about not so many years actually many years ago about 10 years ago 15 years so 10 years around there twali tukyali awo waka gundi Malon my brother nga kwata nga bana ba boda bavuga boda nga balina bino bidigidigi ebinene boda eyaffe ya bulijjo naye nga aweeseeko mabaati kati Malon yali ayambadde bigundi headset nga tawulira ndowooza bulungi naye nga atambulira bbali nga bw'omanyi nti gwobeera comfortable ng'oli bbali kumbe emmotoka oba enyigiriza wa boda n'ayagala ddeeno n'ayagala atooleko katono ya gundi yaba pedestrian omukono kate gukutukeko gwabulako katono naye he would have died naye the neighbors bo baamanya gye yali alaga baamuleeta tebeza baamujjanga eno wansi kumpi nga naakulayo paka ewaka waggulu enamirembe church village ne bamuleeta era twamudusizaawo ne tumutwala Emmengo but it was a very bad accident nti baamulongoosa emirundi ng'esatu omukono ogwo ne kitamala baasooka mutwala bweru okutereeza omukono guno otherwise zino nnavu zaali tezikyagatta like these things could not add up nga bajja nasaba ogusalako it was a hard job okubeera nti kati essaawa eno engalo ate asobola zikola bwati n'azikola bwati luli waliwo zaali zigaanyi baamulongoosa omukono guno emirundi ng'egi esatu just about that but kiki okugamba nti the importance of having neighbors it was so easy for them it was so easy because bali bamanyi walibeera and that is having neighbors around and having good neighbors in other words so kiki nkugamba guidance fe twakula tugendawo wa mwami Byanyima we were just opposite yali azaala gundi ndoza ba Luganda Buganda no ndoza hizo kuba by the way ye mzee yoyo Byanyima babesi but we used to go there and eat food actually we could go there open the fridge as if we are going to our house kitegeeza nti ate waliwo nekigamba nti omuliraano gwokya bbiri nze nagaanako okusoma mu kugaana okusoma mwengenda nenfuna omulimu naye omulimu nagujjeerawo oyo mwami alina petrol station eri awo waggulu nemaka nze ngenze ku mafuta kakati lumu bajja kati yendoza n'amanya nti ono mwana waeka yekyanze kati kyeyakola n'avuga muzeeyi wange n'amuleeta wooli nga zeggula mafuta era ssebo n'agagula kole nakoma okukola dadi n'antunira bwati nangulako amafuta nze namanya ddiiru nti ono naye namugamba muzeeyi Byanyima tamugamba ono yajja namugamba jebale sebo yajja naga jebale sebo paya mafuta ga mitwale 5 awo bakola ga mitwale atetera magawera ngakebiri kakyali ka green nentunulira bwentu muzeeyi naye nantunulira bonna ne bantunulira ne batambula ne bavuga ne bagenda neŋŋamba era wano nga simulabangako nga sibalabangako babiri nga bali mu mmotoka y'emu era wano tukulamye gwe siriwala kola nakoma okukola kyengezaako okulaga nti the importance of having neighbors the importance of having a guardian nti guardian mukulu nnyo kati nga alien skin eri champion gudu si kituufu ffe okuvaayo olwa feelings zaffe netumukuba omwana w'abendi nedda kyali kyangu nnyo akanyiriro konna mukalabidde kwoyo era saagala nze kulowooza bwentyo bw'olowooza bw'otyo oba onyooma oli nagambe taate yazaala champion gudu tulina omuwa ekitiibwa olw'ensonga without taata wa champion gudu
gundi champion gundi alien skin yandibadde talina bwalabirira ate champion gudu yandimujewa atewa ontegede bulungi would be discussing another person exactly. So sagala muntu yenna alina kuyisa maaso mutaata naye tulina okukkiriziganya nti tewali asaanidde kuyisibwamu maaso okuviira ddala ku champion gudo ng'omuntu because champion gudo kyekyo oyogerako psychologically tokyali boy ali mukosebwa tu omuntu owokubiri ye alien skin you are killing a person eyandibadde ow'omugaso ennyo mu ggwanga alien skin agamba bw'ati abantu abamu balowooza nti ono omwana namufuna kufuna ki sente oba mukolerako nenjagala mbabuulire nina abagagga everyday abansumbuwa abanŋamba katukuwa abaana baffe osegeera nti katukuwa abaana baffe oba grooming nga champion gudo katukuwa nagamba nti banegane nabagamba ekintu kimu nze nga alien skin saagala abaana baabwe olw'ensonga bo bali better off bali okay basula mu bikomera babeereyo balaba firimu ate ffeeno firimu ate ffe tuzizanya that was his statement nagamba nti so mutemulowooza nti oba omwana munoonyezaako baki ekirala bwenna kati embeera bwetuuka bwetyo nkyongamba nti tulina otunuulira nti tutta emitima gy'abantu abalungi abantu abalungi tutta emitima gyabwe Tuna generation je tutta. In fact, si bantu atenga it's a generation. Omuntu kati alabye ku alien skin byayitamu obudde buno. Bwasanga omwana ku street abatayagala mwesembereza. Nze nva. Agamba nti by the way nakirabe ne mu comments abantu abamu bagamba. Kale singate wayamba abantu bangi abalina emitima emirungi. Nga gifudde lw'abantu bano ab'emitima emibi. Kituufu. Wabula kye tubasaba nti mwabalina emitima ebirungi nga alien skin temujjaamu na mutima gwammwe. Don't stop. Don't cease fire. Omusiru takusiriwazanga okyegedde gwekkiriza omusiru abeera omusiru kubanga bayibuli egamba nti omusirusiru ne bw'omuteeka mu kinu n'omusekula emirundi gyonna tagonda oli omugyamu ng'akyali musiru kyovola nze sikkiriza mu bino bisole byammwe bimuwoza sole omaze okukola damages nene nowandika ku Twitter I'm sorry you know I'm sorry yeah I didn't know if you did not know remorse to me remorse is put things right. Yeah, then that is saying sorry and also adding up actions. Sorry does not put things right. It doesn't put things right, but the actions do. My brother, which action? Exactly. Where are the actions? No, you said... Ogambye sorry. Nesaawa eno mukyali mukola bi interview bitategerekeka. Kakati what is the sorry for? Ontegede bulungi? Gamba sorry, gwe wennyini yagenda n'onoonya taata. Mu sorry ezo genda era omugambe taata. Waliwo kyenabadde ekibadde kimbuusizaamu. Ate sorry ogise ku kamera. Nga we waleetera ku kamera. Ng'era bwe waleeta ensobi wazikolera mu kamera. Lwaki ate bw'otugamba sole otugamba sole kubanga sole fera sole nze era sijja biyingira mu kati mbivuddemu omaze okwonoona. Omaze okwonoona. Omaze okwonoona obiddukamu kati obiddukiramu nki. Okyegedde remorse y'omuntu by the way being remorseful remorse you feeling nga tonakola kintu. Kubanga beera n'omutima omanyi bagamba abagezi bagamba think twice. Ndowooza emirundi ebiri nga tonakola kintu. Ne twalinga tukyasoma ng'omusomesa akugamba gwe Kalungi you are very good in class but you are silly you answer quickly read the question twice. Ne gwe oba kyasoma bw'otyo ogamba nti ako nkategedde. N'oteekawo answer ate eyinza okutwistinga ali maaso kye kimu na bino nti gwe sole yo tugyagadde naye sole eba ya mugaso nnyo nga ogikoze n'okola ne action of putting things right. Omusajja mwe mwamuleeta mu kamera ne mumwogeza ebigambo byonna mwe mwamubuuza ebibuuzo mumuteeka era mu kamera mumugambe taata Tereza wano. Waliwo abantu ababadde bambuuza ne mbagamba emakindye ng'oli Kampala emakindye ne Kawempe weewala. Kawempe nti okuva emakindye okudda e Kampala
Iyi emachinde paka kamala ebigere bitano mukago. Lwaki musobola ogenda munoonya Taate Kawempe ne mutasobola kufaayo gamba nti fangoni yo kati kale bino ebigambo byemwogera fangoni bikinodda ku masimu nodda nsibe nakubira gundi lwaki ogenda n'ogamba fangoni nti fangoni ABCD kubanga bye bigundi bye yagamba fangoni president bye yagamba n'agamba nti oli yeefuula akubuulirira naye nga yala kukola ki kulabisa ontegedde bulungi lwaki bye nayogedde naawe ku simu ate gwe obyogera ku TV ate nga byabadde 1-on-1 twabadde nze naawe ku simu kati ate gwe lwaki obiteeka ku TV tukutenda okuba nti gwe olina omutima omulungi lwaki tutambulira mu bampaane all the time when we can do better ontegedde bulungi so kikyengezaako okukulaga nti champion Gudo tebamuwadde kitiibwa ate nze champion Gudo kyali wange muwagizi wange wano ate kyali wange ontegedde bulungi nina obulumi I feel bad for the whole kubaana abafaananga champion Gudo nabagamba nti mwe abalina zisikaala ezo ze mugaba bwe mutyo tulina abaana mu Subi Foundation ekyo wakibanyonyo abeetaaga emitwalo ezo sente ziwerera abaana 200 mu Subi Foundation ne mutuwa reason nti mwagala abagagga mwagala abagagga babere n'abagagga ne mbagamba nti ekizibu kya Uganda olwaleero si kubeera nti twetaaga kuconnectinga n'abagagga abaliwo ekizibu kya Uganda olwaleero nje njagala kubeera mugagga ne taata wange mugagga senga mbeeraka then kitegeeza nti kyetwetaaga si kwesiba ku bagagga abaliwo twetaaga creating abagagga bapya nga champion Gudo bw'afuuka omugagga oba olina ensigo ennene gy'osimbye lwaki champion Gudo avadde mu ghetto myaka mitono nnyo naye akoze ebintu byesaso nange kenyini oba oli abesinatuuka achievements zibadde za kitegeeza ki nti omuntu afaananga champion Gudo you are creating a person agenda n'okukola foundation bayita champion Gudo foundation nze kye nabadde mbagamba bano abantu nti mukwate ezo ssente ze mwagala okuweerera mu champion Gudo muziteeke mu alien skin ontegedde mugambe nti tusupport nze champion Gudo mu nsonga zino bwe ziti oba si kyo champion Gudo alina baganda be alinayo muganda we oyo gwe bayitaani amacha tasoma teyasoma last term ate mwesibye ku mwana asoma what nonsense is this ndozawo tuveewo wakuyisa bulala what nonsense is this kati tuveewa kati nyina akantu akankuto mu babiro omanyi abantu bewo nina akantu akankuto waliwo atasoma completely kyokka naye muganda wa champion Gudo mulemye okumuweerera ate mulese gundi mbwa ate twagala olese omulwadde ku kitanda ontegedde ali bubi ali mu kutambula mukuba ate gwono nambufe gwe twagala okujjanjaba kati ate otandise okukwata bali kukuba twagala kukebera oli mulalu ontegedde bulungi byebine byaba ambulance bebavuga ebyekisirusiru osanga omusajja avuga ambulance avuga bubi nnyo ayagala kutomera bodaboda talina gwagenda kunona ate talina gwayinamu oba talina gwagenda kunona balina gwagenda okukima ambulance erina right of way kyanjawulo n'okuvuga obubi tebifaanagana kyanjawulo right of way obeera ne right of way but right of way does not mean drive badly it does not guarantee nti genda onokinga abantu waliwo yatomerawo ematuga abantu n'abatta nalinva upside z'ebbombo ngenda okutuukawo nga ambulance ate asogonyodde abantu n'ali munda n'afa oba okategedeketegezaako kati kitegeeza ki ekyo nti kyetugezaako gamba abantu waliwo kye bayita not every good thing is right si buli kintu ekirungi nti kitu ekyasenga abantu bakiyiga bagenda kufuna emirembe ebintu bingi ebirungi getting away from the good thing that ain't right obwo twafunidde mwana mulenzi MC Cat amanaginga Fille emabegakaawo nzijukira nga tuli ku sheno yennyini najja negamba nti MC nti Fille yagetinze in contact ne alien skin era bali mu studio bakola Luyimba
mpulira bulungi MC Kati yanoonya ku Alien n'atwalayo muyimbi we Fille bakole ki oluyimba ekindeese ekyo nkulaga omutima ogw'omusajja gwe baga nti mubi ng'omu yaga nti alina omutima omubi ng'ate oyo omu ye yaleeta omuyimbi we ayimbeko n'omuyimbi gwagamba nti ki mubi MC Kati yaleeta Fille ne bakola collaboration ne Alien Skin collaboration eyo ebadde mu pipeline audio ng'ewedde tubadde tulinda video Fille mu bigambo bye agamba nti munnange sina kyakukola video manager kyanayogera kyetunagenderako manager takyakwatagana namuyimbi gwe balina kukwata mu video nasonyiwoseka nange bisuka ebyembi bisekerwa naye kyenkugamba nti bw'obanga okola ekintu kyonna think what twice one but then also two tulina okutegeera nti nakugamba nti you can win the battle but it does not guarantee the war. You have won the war. Ontegedde? Yes, sir. You can win the battle but does not guarantee the war. Ontegedde bulungi? Museveni bwe bagenda mu nsiko si bwe badda. Ontegedde bulungi? They won the war but they used to be challenged in the battles. Ontegedde bulungi? So kitegeeza ki nti osobola okuwangula entalo osobola okuwangula obutalotalo n'olutalo olugasa n'otaluwangula ensi teriko nnyini waayo tugiryako mako ffenna tugifunamuko buki tuginoonyaamu birungi ontegedde n'ebibi mu ebiri naye tuginoonyaamu biki birungi kati gwe bw'obanga bw'oba tonatuuka ku level eri self sustainable nga tosobola na kwesobola gwe kennyini lwaki weefuula omwakabi lwaki weeyisa bubi okitegeedde bulungi nkugambye okwekweka mu kintu ekirungi n'okola ekibi oba olimbye era njala kukutegeeza leero ngenda okukoma kwogera ku Kati leero This is your last show. This is my last time. Your last appearance mu public nga njogera ku Kati. Kati nze nganze mu mutima si mubi saasanyuse lwa bikolwa byo. Ontekedde era nze solezo tezankoledde kubanga zagenze okujja nga zidamaginze kinene. Kati musical project eno. Musical project eri maaso ga Alien Skin anti Alien ate nsaba Alien Skin awe Fille Luyimba audio bagikola kati bwabanga Alien Skin ali okay lwakuba ndi obuzibu kati video manager ayinobanga ali wali no wa security taliiwo champion gudo yakola ku security waliwo video yaffe tabeera mu champion gudo waffe mu security so mu mutima mulungi nze nganze Fille talina buzibu. She's a very good artist. She's a great artist. And innocent in the whole chaos that is going on. Nze saagala nnyo nze ndi objective. I don't look at things in a twisted manner. Saagala nnyo kutunuulira kintu mu ngeri ennyole nnyo. Kubanga oyo muganda wa mukwano gwa gundi. Ali mukwano wa gundi sengawo. I don't believe in that. I believe that this musical journey, her musical journey, must go on. Because at the end of the day, munsi muno twajja buli omu yajja omu oba omukazi wamuwasa oba omulinamu abaana oba olaba n'abalongo be bazaala omulundi ogumu. Kizibu nnyo okusanga abalongo abafiiridde ku lunaku olumu. Era osanga omu yabuuka ku lwakuna, omulala yabuuka ku lwakutaano. So kitegeeza ki? Nti we are not here by accident. Tetuliwo mu nsobi mu nsi eno. Ate buli omu agasa munne. Buli muntu mu nsi muno totunuuliranga omuntu n'olowooza nti talina makulu. Kituufu. Era bo bannaffe ababadde beeyisa bwe batyo balowoozesezza nnyo abantu tebalina amakulu naye ate ne bakirabako nga balina amakulu. Abantu abamu balina emitima emirungi teboogera na kwogera nti gundi oyo yampisa bubi abalala boogedde ontegedde naye ate tusobola ku distancinga ebirungi Kati byakoledde ki
industry ontegedde however tetwagala kukitwala nti tatubanja abikoze mu bulungi mu kwagala kwe ebirala bamusasudde ontegedde bulungi naye era we appreciate the fact that abikoze so for me on such an issue nti Fille Luyimba ne Gundi ne Alien Skin I pray, in fact my prayer is Oluyimba olu project yeggwe saagala mu mbeera yonna ebere jeopardized because of what has transpired. But do you think psychologically Alien is really even ayinza okuba tali fit leero oba enkya but after a while he will think about it and things can get better. Nze my prayer to the father wa Gundi wa Champion Gudo kukeera kumacha naje wali Alien Skin namugamba nti bankozesa ensobi mbadde nsaba omwana ono it is okay mukole ki musigase tujawuliziganya tulabe engeri gye musinkana that is my prayer tulabe engeri gye musinkana era nze nabadde nine namba ya Gundi nabadde munoonya ya taata nabadde njagala genda njogere ne taata mugambe taata mu mutima mulungi waliyo bulijjo abazadde tuba bangi mu nsi kuba buli muntu alina omwana oba muzadde kyovola nti nze nsanga omwana nga aboyana n'ossala ekkubo musazisa ontegedde sataka kumanya maama sataka kutamanya n'akange Samuel kajja kubeera life gye twetaaga so that ffenna tubeere responsible for our children. Bwe ndaba omwana yenna ng'alina embeera gy'ayitamu kinnumira wamu naye kinkakatako because I'm not any special ochegedde even you are not any special ochegedde fenna we are living in the same Uganda we need the same help, we need the same love, we need the same care, we need everything the same way. Exactly. So it's not really about feelings. Era nze saagala bya feelings. Njagala nnyo okuba nti tubeera objective so that the analogy comes out the way it's supposed to come out. Exactly. Yes. So as the analogy comes out in the way it should, twabadde tuli awo Fille yennyini crying out eri government ne bekikwatako okulaba nti batoba nnyo okwongera okuteekawo mental health facilities. Agwatamanyi mental health facilities mba njogera ku bintu nga kati wolaba eddwaliro thank you nga wolaba eddwaliro ly'ebutabika nti libudaabuda abantu bafunye obukosefu ku bwongo. Fille ayongera okaba oba okuyayana n'agamba nti ebiragalalagala bisusse. Fille kennyini ayogera she has been a victim of sorts. Ye kennyini ebiragalalagala waliwo lwe byamukwatako offside era katono bimutire career ng'embeera y'obulamu depression name it all. So ali mu kugamba nti ebiragalalagala kati alaba nga ate biri on the rise mu society. Ebiragalalagala bibadde on the rise from day one. I think we need to just go back a little bit. We need to go back a little bit. Kiki ekikuleetera okugenda mu bidagaladagala? Okukozesa ebiragalalagala. Ebiragala weebiri era bibaddewo. Ffe mu society ze tukuliddemu ebiragala mwe bisiiba, mwe bibeera. It's the order of the day. Naye lwaki tetubikozesezza? You need what we call the mental muscle. Olina okuba n'obugumu mu bwongo. Muscle eyo eri very unfortunate kubanga nzibu yazimba. Yo sinzaale mbwa buzimbwa naye nga nzibu yazimbwa. Si nzibu gwagamba kati mwabaleetera abantu ebizibu ebyo banaye tosobola kyebeera munne tosobola kukyebeera. That is bogus. How? Ontegedde bulungi? Tosobola gamba nti tosobola kyebeera. Kiki otasobola okwebeera? Ontegedde nkugambye mental muscle ezimbwa buki? Buzimbwa. So that muscle ekuyamba okuholdinga ebintu ebimu ebyandikutabudde. Ontegedde bulungi? Some of us sagala nnyo kwegerezaako kibeera kikyamu mu communication obanga eyeewaana
But what I'm trying to say is some of the people betwegomba betulaba bazimbye this muscle bagizimbidde ku misingi mingi ekisokera ddala yeddiini abantu balina okuba ne guilt abantu balina okubeera n'okuwulira obuswavu ensonyi ku bintu ebimu balina okusonyiwala babatya nga ntamidde baana babatya nga ngudde ku kkubo nze nanga ngayidde wateekeddwa okubaawo ebintu by'otya ng'ate bikukuuma anti eddiini yereeta ebintu bino wammanga olaba bawala basiraamu ne bw'aba mulalu atya akakaaya ke kabeerako ku mutwe yeekuuma okusinziira ku ekyo haja ndaba ntya nga seebise oba okategedde akantu ako nti wateekeddwa okubaawo ebintu ebikugayidinga nkugambye mulimu eddiini mulimu abakulembeze mulimu family as the biggest pillar eyo nene kuba we tusibuka entandikwa y'obulamu bwonna era nze ndaba endongo z'abantu ezigamba fera tujja kulwana corruption olaba corruption oyo tumulina kubanga era corruption era ffe corruption tumutwala corruption notunulira embada n'ogamba laba kale ono corruption tebatugirwanyisa nga alwanyisa nsiri because corruption is a mental challenge ontegedde it is not just kusoomozebwa kwa bwongo yenguzi kuba kusoomozebwa kwa bwongo kubanga enguzi kyeki eyo tuyinza obutagendayo kati but enguzi kyeki enguzi is misuse of any office gwe senga tukuleka wano eddakiika 2 ne tugamba kuuma omuzindaalo guno naaka akameza tebakakwatako otegedde ne tugenda bwe tukomawo tuba tugenze oli najja n'agamba nti bane buno obumeza bunnyumira okutuulako kubanga muwala wa bina ddene akatebe akalala kali wano naye n'ogamba nti ne weerabira omusajja kye yagambye nga tugenda tebakakwatako gwe n'ogamba nti naye bw'oba okatuulako kegendereze kuba bannannyiniko ne bakasanga ngaawo tekaliiwo n'akatuulako ne munyumya emboozi yammwe ne museka ogera tuli kumpi kudda tukubidde nti owaayi tukomawo awo n'ogamba vaka nankanika abasajja n'okazaawo ffe tetujja kumanya kibaddewo naye eyo yenguzi esookerwako you are misusing office nti enguzi etandikira waka okozesa bubi obuvunaanyizibwa bwe baakuwadde you are abusing the office that is corruption so bino byonna bigendamu ebyensimbi kuba abantu bamanyi nti enguzi etegeeza ssente enguzi eri muki nkozesa mbi ey'obuvunaanyizibwa bwonna obuba bukoze ki bukwasiddwa kubanga oba okosa abalala kyovula nti abannaffe abamu babba amabaati nga bo balowooza nti si corruption bagamba kasita tebiriimu ssente bampe mabaati okumaliriza ng'era babakutte so babakwata abamu oba bakyaliyo bala bakyawere nembala musanvu but the idea is misuse of any office is corruption enkozesa yonna embi eya office kaakati abantu abamu balina corrupt mind abamu balina obwongo obulinga olwedde bwali adde enguzi olw'enkula gye baakola ki gye baakulamu ebintu ebimu balooza bituufu byebyo ebituufu kumbe bifu nnyo kati oliye abeerawo n'agamba nti nze sijja kuba na driving permit kubanga ye buli lwaba atambula ng'avuga emmotoka abamu n'omutwalo ogw'abasajja ku kkubo ontegedde bulungi era ye ng'awo bw'atyo bw'amanaginze ki obulamu bwe but it is very risky and very expensive kubanga ogenda kulaba sente z'owabudde abasajja mu mwezi gumu nga zenkana n'okufuna permit so corruption eri mu ki mu kutegera kwa bwongo so it is a big thing kyenkugamba nti brain eno the mental muscle ezimbibwa from church to community to family mental muscle eyo nti omwana n'ava buto ng'amanyi nti enjaga mbi kino tebakikola
ontegedde kino tebakikola kakati ate netutandika okutundira ebizibu ebirala ebiri around it those they are called the raising oba the raising you know those raising factors ezijja endala omuntu ng'akula atandika ebyalaavu kitegeeza disappointments kitegeeza bingi omuntu nga muwala ng'akula afuna beauty which beauty comes with its own challenges n'ebizibu byayo abamukwana abayaye bamukwana ndowooza ati biki kakati n'atandika okufuna challenges ezo kati mental problems this is a very big topic naye tetusobola gimalayo we can only jabulajabulamu nti kikyengezaako okulaga nti olutalo lwe tulina okulwana lulina kutandikira ku ffeffe nnyini nze kitandika naawe gwe ng'omuntu gwe naawe lwaki weerowoozaako nti olutalo lwe tulina okulwana kati lulina kutandika naffe ffennyini lwaki olowooza nti olina okubeera nga mu mbeera yonna gy'olimu lwaki olowooza nti olina okunywa enjaga gwe lwaki olowooza nti ye escape kyekyoka kyosobola okukozesa okudduka ebizibu can help you okuwona ekizibu lwaki olowooza nti enjaga can help you somehow ezo factors ezo ezikuleetera okuba nti solution njaga kuba enjaga tetugenda gigaana kubaawo ne munaagaano girima kubanga ekola eddagala ne bwe munaagaano girima waliwo abagenda okugirima irigale ne bwe munaagaano gitunda waliwo abagigitunda irigale ontegedde ate era bw'otaginywe ejja kubaawo oba oyagala oba tokola ki oba toyagala so the idea is lwaki the analogy is lwaki weesanga mu mbeera eyokuba nti olwokuba agiwa enjaga olwokuba enjaga agiwa nnyo enkoko ye kati oli ajja kugamba nti ng'enkoko ziginywa nze enjaga yange ya nkoko ontegedde kumbe ekiro afuuka enkoko kumbe naye afuuka enkoko so kitegeeza ki nti lwaki twandirowoozezza lwaki omuntu atuuka ku mbeera erowooza nti tasobola beerawo kiriwo kitali ye solution ku kizibu kyayitamu kubanga tewabaawo solutions kati society yalina okuliyetinga solution ku bizibu by'abantu kuba ebizibu byo tojja bigaana kujja ekyo kituufu nnyo ebizibu togenda bigaana kujja gwe togenda kugaana amaaso go kulaba kawala kalungi kagenda ku disappointinga nkya okasange nga babadde okakwanye era okategedde nnyo enkyo okasange nga waliwo ekiyayi kikaliko kiti anze ndaba balabe owunge kati bw'owunga ogambe kankwateo kapaafu kamu neerabira ekiwala onoogenda okutunula boti ng'olaba ebiwala ebirala 8 ontegedde bulungi olwo happiness ku happiness naye ng'ate ebiwala ebyo byolaba 8 biri mu gurupu ate binyirira nga mbuzi biri illusion mbuzi olaba buliga mbuzi buyitawo bw'omala ogamba kanfuneko ekiwala kanfuneko ekiwala kimu kumba ofunye ekibuzi kimu oba omaliriza boti nga nannyini mbuzi agamba oyagala kunzaalira mu mbuzi yange kunzaala mu mbuzi yange kakati gyemiggo gyokola ki gyowulira egyakatale kikyengezaako okulaga nti it is until we create solutions and which create solutions zirina okubeera nga ziri communal family based regional ontegedde nti amakyaki gaffe gayitiridde okubuulira enjiri ya kitwale ontegedde tegabuulirira ku bantu weewaawo okukitwala kitwale naye ffe bwe twasomanga gye twasomera by the way essomero lyalina Nairobi Kenya yaya area twagendanga ku ssomero ku Friday nga bakuwa akapapula nga kaliko ne wojjuza nga kaliko reverand wagenda okujjuza ontegedde nti wasabye ng'era gwe bw'ogenda okusaba gw'olina okunoonya gundi reverandi oba okuteekawo nti you attended Sunday school amasomero tegakyaliwo mu Uganda tulina ebisomero ne ku kyaki kwennyini amakyaki mangi gengenzeeko kati nga tegalina Sunday school programu kize mulina nga abantu kyovola nti abantu abakulu how are you nurturing these kids anti wuliriza kyovola nti kyaki zijjudde ba single mothers
zijjudde ba disappointed people but no awuliriza anti kati mwe muti nkugambye beera objective exactly gwe bwoba oli engo oli single mother si kibi okyegedde si kibi n'akatono but I'm just trying to tell you nti kyaki olwaleero kale zijjudde ba single mothers abatandibadde ba single mothers nga wandibaddewo another way either obufumbo bwamulema waliwo abawala abadduse mu bufumbo ng'obufumbo tabusobola busobozi nga bumuzitooweredde ontegedde naye si obuzibu tebumuzitooweredde kubanga mbukubanga mubi mbukubanga alina empisa embi mbukubanga ki naye bumuzitooweredde kubanga principles z'obufumbo tazikola ki abantu abo baba bantu balungi naye nga ebintu ebimu byamusukka nga takyasobola kubiyigira ku egyo myaka tasobola kubeera hambo eri musajja nga sintu yalina empisa embi naye nga ye takiwulirangako omuntu kubeeraawo tekyamukuliramu atya mbu omusajja yamutegeerera hala kitya waliwo abawala abamu akugamba bane kati nze hao nagamba nze I have to get out of the house alabe ekiddako okyegedde wakiri I have to go to town ontegedde bulungi nga tamanyi kibayita staying home nga tekyamukuliramu ontegedde taba wa mutima mubi naye just abeera muntu ategeera ali just oba kyewandiise nti abeera muntu abeera nti ekyo mu DNA ye tekiriimu. As we are winding up, twabadde tuli awo ojjukira omuzannyo gwa Uncle Kato ogumanyiddwa nga ceasefire. Omuzannyo gwa Uncle Kato yali agwagala nnyo era buli we yaddanga yagulanganga nnyo nekigenze ewala. Bwe yava mu bulamu bw'ensi eno bastars abasinga babaleeta on board abagende maaso n'okulaba nti omuzannyo guno bagussa ku ddaala ery'amaanyi. Abamu ku bantu abaliwo nga Uncle Kato ali mu kukola omuzannyo guno zijjukira waliwo gayi bamuyita Julius yatambulanga nnyo ne Uncle Kato. Uncle Kato lubwama kati y'omugenzi. So oyo Julius yali amanyi ku bimu ku birooto ebyali birina okukolebwa. Apart from that waliwo ne Shamim Mayanja Zubeda Byantalo omutegedde Zubeda. Zubeda agamba nti omuzannyo guno bajja ebintu Uncle Kato bye yali byategeka muzannyo babikyusa mu kubikyusa mu perspective yalinga agamba nti bagwonoona. Ekirala gwajjula ba stars bangi ne batuukanga guli bulala okitegeera ne gubulwamu akawooma oba kibali baagala okuyita ne gubulamu tuli bulala eno yawadde ceasefire ne gubulamu yadde akawooma oba kitegeera. So saategera objective ya muzannyo ogwo ceasefire so saagala nnyo kugwogerako. Ekisookera ddala kasisa gwavaamu Uncle Kato gwe n'obidde ebbali batuyita nga zinga yaffe batuyita ekitongole kuba batugamba buli kitongole kireeteyo ba artists. Era ebitongole bingi byatwala nze saatwala olw'ensonga zange nalina ensonga zange zisasobola kwogera wano n'ensonga zange zaali nsobola ogerako kati katono nnyo naye ensonga ezimu zaali personal naye zisinga obungi zaali zakuba nti theatre as theatre. Mwe bwe mbanja wera ku theatre mba n'obulumi bwange nga nze because I'm a theatre practitioner. So theatre waliwo abagyonoona mu bugenderevu kubanga bagifunamu ng'eri bwetyo bajagala. By the way kiro ekyo wakakyogerako like twice bagifunamu nnyo ng'eri bwetyo bwetereera baba tebakyafuna kye balya. So kati eyo project namba eri awo ey'okulwanyisa theatre okubeera nga bwefaanana ng'eri mu kavuyo eri mu mbeera embi. Tulina National Theatre. Weebuuza lwaki omuzannyo gwe tebaguzannyira ku National Theatre
ne bakutwala ku Serena Hotel. Serena bali bagala gundi bali bagala kale audience nga abantu basukako kumwe kulunja kukubuluyi ati ze nkunyonyolo okusizira ku anti kati gwe bonyonyolo lowozesa abantu nti otegeera nnyo olowozesa abantu nti otegeera lwaki onyonyola wazze kunyonyola lunaku lumu nja kukuba oluyi ku seeti kubuulira ekintu nga bwe kyali wuliriza ewamwe ennyumba bwe baya bisenge bibiri osula wa neighbor owaayi omusango gwani okubanga theatre tulina ntono tulina theatre entono in 2023 wuliriza in 2023 lwaki theatre yaffe National Cultural Center Theatre of Uganda etuuza abantu 370 mu bana ekibuuzo ekyaba NCC be basobola okiddamu kikyenkubuuza kati kankubuli kati bw'obanga olina ennyumba naye ng'ate erina parking bw'obeera n'ennyumba nga ntono osula wa neighbor ate osula wa neighbor eno yeba eyiyo theatre amateeka gaayo theatre erina amateeka agagifuga theatre mu nsi yonna ne bw'ogenda Bungereza I have been blessed ndabye ku theatre ez'enjawulo ne bw'ogenda Bungereza ne bw'ogenda bugenzi just wano Kenya yes sir theatre zikola mu budde musobola okukola shows nga 8 waliwo olulaga luno 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 tosobola kukola theatre tosobola gikolera mu kisa lwaki bagende Namboole lwaki bagende Namboole theatre y'abantu bategeevu theatre is organized is for land people theatre y'abantu bategeevu si kidandali it is okay okubeera nti ebisatu bandirabye abantu bisatu n'abala ebisatu ne bajja olulala n'abala ebisatu ne bajja olulala tewaliwo nsonga yonna tulina ne theatre nene nkubulira tewaliyo theatre nene okimanyi nti wava munani na theatre gundi auditorium ene yali ku gundi njijjukira waliwo theatre na waliwo theatre eyo njijjukira bulungi nnyo cause bateekanga mu show za Barbed Wire Song ojjukiranga one of those sweet shows kakati yakutegeera bugano gaali malya ga nsimbi bya kiyaye kino nkigamba with authority bino bya kiyaye ceasefire bano abaaliwo baali bano baali malya ga nsimbi nakweraga ate nga gwali gwa bbeeyi muganda anti mugambe bino byabadde byako nga baafuna full house it wasn't a show it was a show off it wasn't theatre bazanya bintu byabwe yali ono muzeyi wakazi n'atatuwana wuliriza gwali muzannyo gwabwe